Abatuuze okufa kwa Mariam Katende w'emyaka 34 bakutadde ku ddwaliro ly'e Tororo. Ono eyabadde asulirira okuzaala yaddusiddwa mu ddwaliro lino nga yeetaaga kulongoosebwa ku ssaawa nga 10 ez'olweggulo. Kigambibwa nti abasawo mu ddwaliro lino baasabye ssente okusobola okulongoosa omuntu waabwe, wabula newankubadde nga zaabaweereddwa tewali kye baakozeewo. But all of a sudden after receiving the money she disappeared mysteriously, whereby we could not trace for her anywhere. Even when we tried on her phone she wasn't there. Abasawo be bamu bakomekereza baganya okukola ku muntu waabwe nga bagamba nti tebalina bikozesebwa. Abasawo bagambye bo tebalina byakwambala cooperatinga mulwadde oyo era n'abadde baagala tuzigule naye nga ffe tetumanyi tugenda bidde. Abatuuze bagamba nti Katende teyafiiriddwako okutuusa ku ssaawa 3 enkeera omu ku bazaalisa bwe yalabye ng'embeera y'embi bw'atyo n'amuwandiikira ebbaluwa emwongerayo ku ddwaliro ly'obwannannyini erya St. Anthony ng'eno gye yafiiridde nga yakatuusibwa. Because the time she was given a referral, that wasn't an adequate time for somebody to refer somebody. Wabula bo abasawo Tororo bagamba nti Katende tebamulongoosezza olw'ensonga nti babadde tebalina bikozesebwa nga ensonga lwaki bamwongeddeyo ku ddwaliro lya St. Anthony. The linens which were supposed to be used, the sterile clothing and the gowns which are supposed to be used in theatre were actually not available because all had been used during daytime and required washing and then re-sterilization.